Bulungi sebo. Sibyo kya sebo. Amanya akazibu hasifage manya gange. Owewa. Mperere. Kikubo zone. Kye kikulesa wano olunaku lwa leero? Kindesa wano olunaku lwa leero najjako ddeera mawulire nga nkomplaininga ku taata wa Spice Diana yanziba. Gwe bayitaani? Gwe bayita Mwami Zibira. Yabba ssente zange. Bamuyita Mwami Zibira ani eddala? Kuba abantu bazibira bayinza okubayo abangi. Ye Zibira Morris. Ye Morris Zibira. Namuwa ssente zange okukolera abaana bange passport. Nali Saudi Arabia ngo bangamye mbona akola passport. Nemuwa ssente zange akolera abaana bange passport. Na nga tetunagenda mu COVID nazirya teyakola passport z'abaana bange. Kati we nakomawo ne mubanja citizen inagano zimpa. Wali muwadde meka? Nali muwadde emitwalo gyali 9. Bakuliko passport 2, emitwalo 7 n'emitwalo 5 ejja transport. Kati alinawo bye yaŋŋamba mbu agenda kukola endagamuntu y'omwana. Story eyo mpanvu emabega ngamba endagamuntu tugenda kuddamu tukole endagamuntu ziremu mwongere ssente. Kati kweje emitwalo 9 nawaako oli omuwala yakola gundi eri passport eri namaka emitwalo 25 muwala we omulala. Kati ebyo passport sage tugende mukwera nayo teyakolebwa wabula nagiteekamu era ssente zange nenjikola. Kati zino nabeera nga mbuzaabuza buli kaseera bukasa ku ssente zange naagaano zimpa. Kati najjako era mu mawulire emabegako oba yali Novemba awo oluvannyuma ne bampita abeerosi b'ekitundu ekyo mwe tubeera mu Mpererwe bwe bampita ne bagamba lwaki ate wagenda mawulire wandize eno ebiki ne bagamba anze namanyi temujja kukola ku nsonga zange kuba oyo Zibira oyo taata wa Spice akolanga wa defense ku kyalo okwo ne omusawo gwange ne ku poliisi kanya ne ngutwalayo. Kati ng'ennaku z'omwezi zaali 28 27 ogw'ekumi no December awo nga twakamala Christmas kati alina omwami gwe yali antumiridde nga tugenda kuteesaganya nangamba muweeyo wiiki bwe yaggwako ne mugamba bweggwako nga tampadde ssente zaye nga ngenda mu mawulire nga ngenda ku poliisi nengenda ku poliisi ekanyanya bwe natuuka ku poliisi ne bamutwalayo ku poliisi. Chairman w'ekitundu kyaffe eky'Empererwe najja n'amweyimirira ku poliisi n'aŋŋamba nkomewo enkeera waalwo kwerosi yaffe tukole endagaano. Kati eno endagaano gye twakola ng'agamba agenda kunsasula ne bansaba mbawo omwezi bansasule kuba twagikola endagaano ng'ennaku z'omwezi 28 January. Kati December nga 3 January nga lwagenda okumpa ssente zange naye okuva olwo tansasulanga. Kwerosi bwe mbagamba abeerosi baŋŋamba mbu nno ye yabalemerera bwe naddayo ku poliisi ku poliisi ne baŋŋamba nti ate chairman yagamba omusango agenda kukola ki agenda kuwasaganya ng'ow'ekyalo. Kati nange nsobeddwa simanyi kyakukola. Kati omanja ssente meka? 65. Ogezaako okugera naye? Bwe mukubira essimu tankwata. Bwe ngezaako mukubira essimu tankwata era mbadde sikyamukubira nga njogerezeganya n'ono omwami Katumba ye yali sekuritale w'ekitundu ekyo era yakola endagaano eno. Kati nga gwe mbadde ntera okwogera naye n'oyo omukyala Pros. Muli ku kyalo kyekimu? Tubeera ku kyalo kyekimu eky'Empererwe. Akola ki? Talina nnyo kyamaanyi kyakola ng'oggyeko obyo bwa defense naye talina mulimu mulala gwakola. Oza ki kyemusumba obutakuwa ssente zo? Kirabika kunywa kuba anywa nnyo omwenge. Buli lunaku Zibira anywa. Kati bwe bizibu obwo kyaleka gye kimuganya okumpa ssente zange. Kwene endagaano chairman yajja n'amweyimirira ku poliisi n'agamba bagenda kunsasula ne bansaba omwezi. Wali omututteyo bamusibe? Nali mututteyo bamusibe ku poliisi. Kanyanya era omusango gwange gye guli teguvangayo. Kati omaliridde okumusiba luno togenda musonyiwa? Era sigenda musonyiwa kasaana abeera nga tampadde ssente zange ngenda mutwalayo ku poliisi bamusibe. Kubera nali mututte. Chairman najja n'amweyimirira mukulu Bakirabi chairman waffe owa Kikubo zone Mpererwe. Era bo bennyini oyo mwami Bakirabi ne bansaba omwezi gumu Zibira abe nga mpadde ssente zange era ne bakola endagaano. Naye okuva olwo ssente zino wazimuwangaani?
kati bwe nali ndi Saudi Arabia waliwo omukyala mukwano gwange yaŋŋamba mbu oyo zibira akola passport yamukoledde passport y'omwana ne mugamba nange n'amumpa n'enjogera naye kuba yali talina simu ya smartphone kati nayogeraga ku simu y'oyo omukyala era ne twogera ne tukakunzikiriziganya naye nga ye takola passport wabula zibira ayina muwala we ng'ogyeko Spice Diana ayina muwala wabeera omwo era mu kikuubo omwo bamuyita Bridget ye yali amukolera kati nga ye bwakugamba nti no passport $35 kwazi yangambye $35 kati nga ye akwatako $25 nga giwa Bridget kati nga Bridget abitambuza ebyo Bridget naye muwala we kati bwatu bwe yali akikola kati zino ezange zirabika ndoza ne zimutagalako kuba oba n'azinywa natasobola kuziwa Bridget kola passport teweesonyiwa ko tosobola musonyiwa sobola musonyiwa sente zange nga musonyiwa zaaki sente zange zenna ajja ku kyeyo anti yalemererwa ajja zinoonya azimpe era muwala we Spice Diana wonna wooli taatawo kuba taatawe omumanyi zibira ye Morris zibira empereerwe Spice okimanyi bulungi nti zibira ye taatawo yogera ne taatawo mumpe sente zange lwaki obiyingizamu muwala we anti muwala we yayinza okunnyamba muwala we yasobola okunnyamba kuba ye muwala we alina ssente asobola okusasulira taata we zino ssente zemmubanja mwali mugenda ku poliisi ng'ogenda musiba ati twamugambako akubireko muwala we nga Spice Diana abeeko ensonga zino engeri gyazigonjoola saamugamba nagenda bugenzi ku poliisi olwedde omusango gwaliyo ku poliisi kati ne bansaba abajulizi ku poliisi abajulizi ne mbatwala ne bangamba fayiro kati ekola ki etambula konze kali kati ne bangamba ne bamuyitayo basooka ne bamuyita ye nga ye ku poliisi kuba nabo ku poliisi ekanyanya amanyikiddwa engeri gyali wa defense ne bamuyita n'agaana kati ne bampaayo wiiki nenzirayo bwe naddayo ne bampa abasirikale ne tujja emperero ne tumukwata kati we tumutwala LC ne jja nemweyimirira bo bennyini ng'aba LC b'ekitundu ne bajja ne bamweyimirirayo ne baŋŋamba nti nno tugenda kutegeeragana agenda kuwa ssente zo era bo bennyini ng'aba LC mwami Bakirabye chairman w'ekikuubo zooni Mpereerwe ye yansaba omwezi naŋŋamba tuwa omwezi tugenda kubeera nga zidda tugenda mukwatako akuwe ssente guno gwakubiri ng'ojja mu mawulire olowooza lwaki Spice Diana tavangayo taata we yamwegaana yamusuulawo olowooza lwaki tavangayo simanyi nange lwaki Spice Diana tavaayo ku nsonga eyo n'ansasula balina ebintu byabwe bo nga bo tata n'omwana nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu noti 5 7 7 oba ku WhatsApp noti 7 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. Omuzadde nkwanjulira amasomero agegulidde erinnya mu kugunjula n'okubangula abayizi ku mutendero gwa nursery, primary ne secondary ye Hope Junior School ne Hope Integrated Secondary School agasangibwa Ekyetume mu district y'e Lwengo ku Lwembalala. Hope Junior School tutwala abaana okuva ku baby class okoma ku kyomusanvu ate ku Hope Integrated Secondary School tulina one A level nga tusomesa n'ebyemikono mukadde kano okuwandiika abayizi kugenda mu maaso okuva ku siniya esooka okoma ku yokutaano era ng'abaana basukkuluma ku bannaabwe mu nkola y'omu kibiina kwoteeka ne bamulekwa baweebwa bursaries. Essimu tuli ku 0703 145 230 ne 0779 703 575. Abakisoboka Furniture Center beba kabaka mu kutunda n'okukola sofa sets ez'enjawulo omuli ebikanga German beds, tiles, bakola wardrobes, sideboards, office ne school decors, kosa dining tables. Gwali okumpi newala tukola deliveries n'okugaba discounts ku buli kyogula kosa n'okusomesa abayizi. Tusange ku Entebbe Road ezana mu kiko oba tukubireko ku note 7 note 4 37 0379 oba ku WhatsApp yaffe note 782 318 8 kisoboka Furniture Center kyokuddamu ekyo erifa akyali ne mama Spice baba yawukana takyali naye mama Spice takyaliyo
byali bibye ne mama wa Spice. Zibira yeeyisa atya ku kitundu? Ng'ogyeko kale okunywa omwenge neera teyeeyisa bulungi, atukwatira akwata abaana batalina misango n'abatwala ku poliisi olwokuba babaagalamu ssente weebityo ebyo ddala teyeeyisa bulungi. Teyeeyisa bulungi era ab'ekitundu ekyo we baalaba amawulire omulundi ogwasooka bangamba mutwala omusibe ffe tujja genda tukweko obujulizi. Bonna bangamba mutwale ku poliisi omusibe kubanga twamukowakowa dda kuno ku kyalo. Mubulako kimu mugoba ku kyalo? Tetusobola mugobako kubanga amazeeko emyaka mingi kakati kuba newaabwe gye yava takyajjukirayo kuba oyo zibira Batanzania. Ku mpereerwa alabika ebbanga lye lyonna lyamaze ku mpereerwa. Kati tetusobola mugoba kuba already tumaze nayo. Tamanyina gye yava? Tamanyina gye yava omwami oyo? Omuwadde ebbanga ki? Okubanga akuwadde ssente zo. Ne bw'aba ziina wandabira olwaleero ne bw'aba ziina oba yenna abaamulabye abandabye amugambe ampe ssente zange ne waba zimpadde nkya mba nzaagala kuba zirudde. Ssente zaali nga covid tetunnagenda mu covid we yatwalira ssente zange ezo paka na kati. Owaayo ono omwami mumuzuula mutya nti mutize bikolwa kiki? Neda ffe tukimanyi nti no zibira mu Tanzania si muzaale wa kuno. Abaana yabazaalirawo ba Spice empereere. Oyo sister wa Spice omulala nga tetumumanyi mu mawulire. Mama wa Spice si yamuzaala. Mama wa Spice yamuzaalawo yamuzaalamu. Oli mu bulumi butya? Landiroda akuvuga sipiidi? Ye anvuga sipiidi. Landiroda avuga sipiidi. Njagala ssente zange zibiraganye okumpa ssente zange wabula ate buli lunaku zibiranywa omwenge buudi kyekisinga okunywa. Ssente azijjawa azaanywa omwenge? Ebyo ddala simanyi wadde azijja zaanywa omwenge nga buli lunaku zibiranywa omwenge buli teri kabaala ka mumpeerero katamumanyi. Buli lunaku anywa omwenge naye alemedde okunsasula ssente zange. Ssente nazimuwa before covid paka ne ku ssaawa ya leero kanaba kunsasula ssente zange ambuzaabuza bubuzaabuza. Kati bubaka kibwomuwa kati zibira? Ssebo mukulu zibira bw'oba ondaba nkwegayiridde nnyo munnange kwata ssente zange ozimpe mu bulumi obungi kuba ne bw'obanga ssente zange wali ozikozesezaamu ngoba kale tugambe nti no boina mwesadde mu ka bizinesi oteeka okuba nga tiwafunamu dda amagoba kuba kuva nga tetunagenda mu covid. Kati ssebo nkwegayiridde mukulu zibira kwata ssente zange ozimpe neerosi y'omu kitundu ekyo mwami bakirabye mwagamba mugenda kunnyamba neera teyanziramu. Kati sisuubira nti balina kye bajja kunkola kubanga ng'oggyeko n'abo waliwo era ne muganda wa zibira tata we Spice omuto batta omuntu nsibira era alina luzira. Bakola ki? Batta omuntu awo empeerero omusajja bamuyita Kyuma Kaggwa muganda wa zibira bamutta era ali muki era ne bana banange banzise bajja kuba banzitidde ssente zange. Tata wa Spice omuto Kaggwa yali abeera awo mpereerwe ne batta Kyuma ali luzira nakati. Kati nange ne bana babanzise oba si bangu nze naye bampe ssente zange.